Kuba wano wasoose locus wali nja kuyitawo abireddala kiki kyenjogerako kubanga eby'ettaka tebigwera mu ofiisi tebigwera mu mpapula ogenda wali n'olabira ddala ku ki nabuddeko abasonga kweno ennyumba yemukwizo yani okay yemugwezo eziri ku ttaka okay kale munamateeka ono yayiseeko mu ofiisi yange era namusanyukire namugambye nti webale nnyo okuyitako mu ofiisi yange netwogerako ku mateeka salabyeko ate munamateeka gwammwe aluwa okay nze sereeta bwereesi wano nze nalondebwa Yoweri Kaguta Museveni Saabalwanyi era byenzijja okutuukiriza bibye ne constitution ye gye yakola ng'ayisa abantu bonna okugibakolera era ekigendererwa bwenkanya oba wonna ekintu ky'ettaka era nagambye ne kanso bwe yazadde mu ofiisi ekintu ky'ettaka kiba kya byabufuzi wonna tiwabadde ttaka nga tewali byabufuzi ettaka lyonna we ligendedde mu byabufuzi era ne bw'otandika bw'okitandikira ettaka n'ebyobufuzi bigendera wamu ate ebyobufuzi bikyuka buli kiseera n'amateeka gafuga ettaka nago gakyuka buli kiseera nga tugendera ku mbeera nga bweri wano ettaka erya mayiro lyatandika wano mu 1900 wano tewali mayiro wano tewali babyapa mu Buganda wano weŋŋamba ne mu Uganda yonna tewali babyapa ne bwenjogera wano abalina ebyapa mu Uganda yonna tebaweza na 20% oba olyawo even less abasinga tebalina byapa ekikulu kubeera nga onywezebwa ku ttaka stability political stability ne stability gye bayita stability of tenure noba nga kyoliko kiri stable ekyo President Museveni kyeyasanga wano ng'ayingira Kampala nassaawo ne constitution eya 1995 byali bifu wali tewali mayiro yali yagibwawo Idi Amin mu 1975 oba ekibanja baali tebaliiwo bagibwawo mu tteeka lyerimu kakati ekyali eddwanga litereezebwa litya n'obwenkanya ow'emayiro nze ndi omu ku abo era abampuliza mu mpuliza kwennyini nga nze ngamba nti owa mayiro talina kyonna kyasaba kubanga history ya mayiro yali yakunyaga abantu 3 ne banyaga Buganda yonna yalimu abantu miliyoni 2 mu mwaka 1900 abantu 3 nga mu 21 ne bagabana ettaka lyonna abalala bonna ne bafuuka babibanja momboze mu nsi yaabwe ne bafuuka nga tebalina kintu kyonna ebintu byonna byogera bulijjo okutuusa mu kwegamba abantu abo okubonaabona bwe kwali kijjo kye tuyita historical injustice eyo abantu abalina ekyabwe kati generation yakuna bwe tugamba nti muno Uganda generation za myaka 8 okuva mu 1940 eyo generation neggwawo nge owa mayiro agirina agikozesa bw'ayagala agenda mu banka bw'ayagala akola kyokka nga abaliko bonna bamuwa obusuulu bamuwa envujjo
abagobako nga bw'ayagala. Ekyo kyekyaliwo myaka 4 generation eggwawo ng'ab'ebya Byabwe bye baafuna ku bwereere babifuna, ng'abaliko ab'ebibanja beewuunya lwaki bali baafuna bo ne batalekebwawo. Ne ligamba nti gwe ow'ekibanja kati tukutegedde nti oli wa kibanja, teeka. Ekibanja teyakigula, etteeka lyamugamba nti awo wooli kaakati, kati olinako obwannannyini obwenkomeredde. Kyokka onaasasulanga obusuulu obwa siringi 10 buli mwaka eri nannyini ttaka. Kyokka onaamuwanga envujjo, botta ensolo n'omwaka ekisambi, botta enswa n'omwaka akantu. Kaakati ekyo ne kibaawo situation eyo mu 1951 ne wajjawo emisango nga gitandise okujja mu kooti nga gigamba nti etteeka erya busuulu nanvujjo lyagamba nti oli bw'aba tansasudde busuulu okuva n'emyaka 3 kooti ewa order n'emugobawo. Kooti nezisalawo mu 1951 keesi ezo zibasomera ku radio bulijjo muzibuza nti bw'oba etteeka teritegeeza nti emyaka 3 bwe giggwako tesasudde ogobwa, kiba kitegeeza nti eryo liba lifuuse ebbanja. Ekyokugoba muntu ku kibanja oba ne kiba nga tekiriiwo mu mateeka, kubanga fe abateeka tugoberera etuyita precedent, tugoberera kooti kyeyasalawo. Ekyewuunyisa nti nakati wano mu tteeka Land Act akantu ako still baakaleeta, n'ensuubira nti abaakaleeta tebaalaba ku mateeka gano, tebaalaba decisions zino. Kyokka Yoweri Kaguta Museveni, ebyo njogedde kubalaga history eyo yaliwo. President bwe yatunulira n'agamba nti nedda, kyokka newankubadde bali abamayiro abaazifuna baafuna za bwereere, newankubadde baatuganyizibwa abantu, kyokka waliwo ate abaazigula. N'olwekyo walina okubeerawo obwenkanya. Ate n'ow'ekibanja kino tayinza kubeera buli kiseera nga talinaako right yonna nga bwetteeka bwe lyali ligambye erya 75. Kwe kukomyawo mayiro mu constitution eno gye nnina wano, neekomyawo mayiro. Naye mu kukomyawo mayiro eyo n'agamba bw'ati, njagala kusooka kusoma constitution kubanga amagambenti nze ndiwo lwa biragiro bya president mu constitution gye yakola, n'ebiragiro ebimu bye ngenda okubategeeza nekyengenda okusengyayo. Eno constitution ye yakomyawo ki? Mamyawo mayiro. Akawaayiro kali 237 sooka kasooka. Kakati liri erya Idi Amin 1975 decree yagamba ettaka lyonna abantu bonna byonna libavuddeko liri mu gavumenti era lya liizi. Amini yonna n'abijjawo, ne mayiro yonna zonna neyeefuuse liizi. Kyokka ow'ekibanja yafuuse tenant at sufferance yawe ne byonna byabadde alina bimugiddwako. Kakati president n'aleeta kino nti ettaka mu Uganda ly'abantu bonna, teriri kyalya gavumenti ly'abantu bonna, naye ng'abantu abo libabaamu nga basinzira mu tenure, kibayita tenure. Tenure ezo zizino wano mu 237.3 ye customary, ye freehold, ye mayiro, ye leasehold. Kyokka ate ow'ekibanja ali luddawa wano ekijja wano mu 237.8 negamba bweti kyamangu ddala nga constitution eno yakayinja muyinza ndowooza mumanyi oluzungu mwenna. Upon the coming into force of this constitution and jabanyonyola mu Luganda afterwards, and until parliament enacts an appropriate law,
that's appropriate under subsection 9. Appropriate law egamba enkolagana ey'ekibanja n'owennannyini ttaka n'ow'ekyapa n'okukola etteeka eriwa ow'ekibanja ekyapa register interest. Kakati kigamba nti immediately amangu ddala constitution eno yakabaawo yakatandika okukola the lawful or bona fide occupant nti oyo ow'ekibanja oba ali ku mailo oba ali ku freehold oba ali ku leasehold alina security of occupancy. Ekitegeeza